Kubit FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga katugendeko mu Endobeso tumanyi munnafono ye agamba atya. Hello. Ngoli wala nnyo sikuwulira munnange. Nkuwulira oli kyesiganye. Nkuwulira. Aha, awo mba nkuwulira. Waŋŋambye nkukubireko nti olina ekizibu. Ate omusajja aneewerako ssente zange $20 naye taddanga. Wange? Omusajja yaneewerako ssente zange $20 naye taddanga simanyi wawaali. Amaze ebbanga ki? Amaze nga mwezi. Wange? Amaze mwezi n'essimu teziriiko n'obwebeeriko n'obwokuba takwata katawo simanyi ate ssente zange nzezaagala. Musajja yakwewolako ssente zo mu bulungi. Yaneewerako ssente $20 mu bulungi n'ensimuwa naye simanyi wawaali. Ne bwe nkuba essimu takwata. Abadde bbaawo wa waka? Bannange. Kaakati obadde oyagala tukole ki? Badde njagala omunkubiremu omulobese manyi wawaali. Ekitegeera kuba nze ne bwe nkuba yange essimu tagikwata. Kale, beerako ku ssimu tovaako. Kale ssimu. Kubit FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga. Owaayi? Gy'oli? Gyendi wa. Nze chairman wano. Chairman. Kibaliko taata. Wene waffe omukyala gwe waleka waka. Olina omukyala gwe waleka mu nnyumba? Mukyala wange gyali ewaka. Gyali ewaka mukyala wange. Naye ng'okimanyi nti ebbanga ly'omaze toliiwo wazze emisango. Ate misango kinga ekyokulya nkibaweereza. Misango kinga ekyokulya nkibaweereza. Ekyokulya okibaweereza? Buli kimu tewaliwo kitali waka. Anti mbu wagenda omubbi yalina obusente bwe mu nnyumba n'obubba. Kati gwe ssente za mukazi wo byegamba kozesa chairman bulimi olutuufu nti watoola ku ssente za mukazi wo. Watoolako zaali zizo? Ate mukazi wo mpozi ng'oyagala mutwala ebbanga lyesibadde nga yafuuka wuwo. Ate nga wadduka ewaka kati ebbanga ly'omaze ssente ezo ze yali badde akozesa ku ssente ezo okugamba ota nti natoolako. Natoolako butoozi naye buli lunaku era mbaweereza ekyokulya. Okiri mukulu ogulwo baaba. Saagala ombuuze bwingi. Either weereza ssente z'omukazi ze wabba byogamba nti watoolako oba ojje ku wano ku LC twogeremuuko. Nedda ssebo. Ebyo ebya ssente yaleka yeekwasa bwekwasa kubanga katyanga ngenda muweereza ne ssente ezisinga ezo ebyo bbuba mpozi gamba nti bbuba liri mutawaanya. Ebbuba liri mutawaanya? Kisoboka okuba nga liri mutawaanya. Kati ate kizibu nga lyava ku kyebbuba. Anti yawulirako nti nafunayo omuntu naye omuntu oledde alwakwati n'abantu tebandaba ogumiikiriza omuntu omunyira n'alema okukitegeera gwe nafuna ayirawo akasente era naye amuyamba kuba omuntu bw'aba ayamba nze naera aba amuyamba. Naye kati badda mu kulowooza tebawula bizinesi na bintu bya gundi atwala eri ebbuba. Ye ebyebbuba tannabyogerako n'ebya mukazi wo tabimanyi ye ayagala ssente ze. Ebyo bbuba lyeri mutawaanya nze nafuna omukazi
alina akasente agenda kunyanjula ntwale ewaabwe abiwaffe bammanja mukazi buli kadde abiwaffe bammanja mukazi kakati nziraawo nsente zenyirinyini zamba ezimuyamba kati togenda kujja kiyamanga ebyo bibale kati ekizibu ekyandibadde kiriwo obuvunaanyizibwa buli kimu nkituukiriza tebalina kye batafuna ate no munne yamuwa kakati ebyo bive nako kasitoli musajja munne yamuwa omubuulira ye yali teyeekolera zize kati omaze otwala ezize ate omugamba nti munne yamuwa ani yagamba nti agala munne amuwe n'omusajja abadde n'ensonga ye lwakuba tetumuwadde budde giwuliriza yafuna omuntu amuyamba n'oli amuyamba bw'aba afuna akasente n'akuwa naawe ugunonoza nze sibitegedde badde ensonga ya kusasula ssente ensonga ya mukwano anti mukwano naye ng'amuweereza ne kasente oli kaamuwa akasente tekamala abalina okufaafagana naye okufaafagana ani mu mukwano Endobeso mugiwulidde omukazi musajja yatetenkanyanga bw'asobola asobola okufuna omuntu agenda okuyimirizaawo famire kale n'omukazi singa abadde mukazi nga yatetenkanyiza waludde obwenzi bw'abakazi benzi nnyo oba baagala atetenkanya dde abiri yagajja ayinza okubaakola naye kati omusajja osiigako kazigo mbate otetenkanya otya nga sigo weerabirira anti wulira ate nga n'omukazi nadda nti omwezi gumu ng'otegedde otya nti anaakubba eri obbuba omusajja mutuufu naye mukunja waliwo jjajja wange ensasa wano jjajja kisaake akwagala nnyo era kakutega ku ngobesa agamba mukoneko omukyalo oyo atunga ekibba abeera ku kibbo kye ng'akutumbudde ku ndobeso mundabire mwebali kuweereza ba mikwano oyo omusajja muyayi buyayi kati eno yabbayo n'adduka nadde eri n'eri bw'anabbayo nga naye addukayo tekyagala kukola kirabika kyagala bya bwereere omukyala ndowooza ategedde mama faadi kulukulira oti mwezi gumu omanyi otya nti agenda kubba gumiikiriza anaakubba ajja ayambadde enkofiira mukazi munange wakola ensobi omusajja tebamuwola ssente nze ndi wanene wangamba nti mpola mugama kanfuna wenkwewoleza tokoleranga mugaggambaga togattanga mmandwa na mugugu olw'amalinda ekawuko mu bino byonna emmandwa yeeriwa omusajja ate omugugu gweguliwa ssente bebi mase ku mukisa mpewo nateetema musiganya nolaba mukunja omusajja oyo ayina ensonga ye omusajja yafuna omukazi ayinamu akasente naye nze kinnenyamu omusajja eki akwata abiri g'omukazi agamuddize naye tebinnemye okutegeera omukazi agambye yawola ate omusajja alaga yatoolako kakati tugende naki mukazi munnange oyo omusajja kati oli ku wrong namba kasita akuweereza obuyambi kasita akuwa ekyokulya giri abiri agawamu geerabire wabula naawe yongera kufuna anaatabula jjiiko oyo muzire muleka agende n'oli anaatabula ejjiiko omwami asasula essente z'omukazi ave mu ebyo ali munnannanna nga bw'oyogedde nti ono omusajja abadde alina ensonga ze tutamulinze kumalayo ekikuba byonna tekibadde kyakumalayo nsonga omusajja andibadde akwata akasente k'omukazi n'amuwa kubanga wuuyo n'ensonga enkulu omukazi yamusuulawo dda mu nju n'alaga nti alina omukazi omulala kati bambi kati akwate egiri abiri egyo oba awaayo obuyambi asooka abuyimiriza akwate abiri g'omukazi agamuddiise maka nkwagala nnyo nze pato ono ye batwali muwadde olunaku lulamba tewali baddewo nkyukakyuka lwaki kuba byonna bye bimu sasula luyimba ku luyimba ekikuba twoca enyimba ezinyuma zibeera ku biiti kokka abawuliriza ab'amaanyi babeera ku biiti yokka tewali ndala